Gubadde muliro gwennyini mu paalamenti nga ababaka aba opposition balemeddeko baagala gavumenti ewe report mu nsonga eyagireetedde okuyungula abasirikale okubeera nga basalako ekitebe kya NUP nga ate waliwo gavumenti official n'omu ayanukula. Nalukoola tebimuwedde byangu yadde n'akamu, emiggo agiridde oluvannyuma lw'okubeera nti munnange abasajja mu nnaku zino ebbiri ezaateekeddwawo okulaba nga bacandidates banominatingibwa akakiiko k'ebyokulonda abagenda okubeera nga beesimbawo mu by-election eya Kawempe North, Moses Nsereko ne Katemba gwaleese mungi nnyo mu bubadi bwe nga bwe tumumanyi. Ate munnange era ebintu bingi nnyo ebyabbiddwa ku kitebe kya NUP byabbiddwa kubanga buno bwabadde bunyazi bwennyini n'omusimbi omungi ennyo nga bwe tugenda okubeera nga tubiraba. Teweerabira nti Uganda at large nga bulijjo nziguse mu mikwesese era nkulamusizzaako nga bulijjo zigumita yaffe nga maze okubeera nga nzijjako ekiyinja bwetyo eyolekedde mu nsonda ez'enjawulo. Subscribinga ate onyige notification bell osharinge emboozi ebeekunyumidde. Hillside View Apartments we bali nnyo wali ku Kasozi Jjanyi bwe boba oyagala okupangisa apartment erimu buli kimu nga teweetaga kwetika kintu na kimu. Hillside View Apartments wali ku Church Kasozi Jjanyi Ntebe Road, osobola okuyita Kajjansi e Namulanda oba Ekitende. Security weeri gulugulu, amasannyalaze tegavaako ate ne wifi ya bwereere, ate balinawo n'enkola munnange eyanguyiriza naddala mmwe abava e Bulaaya. Balina emmotoka esobola okukima ku airport n'ekutwala butereevu ku Hillside View Apartments kasita oba nga wabuukinga nabo. Timo Property Consultants Limited abo nabo gye bali. Bw'ayagala ettaka, ayagala okuzimba ennyumba oba okugula, ayagala okubeera ng'ogoba ku nsonga z'ekyapa, oyagala abapunta ab'omulembe n'ebirala, gwe bakubireko ku simu zaabwe aba Timo Property Consultants Limited okukosa nammwe abaagala munnange abalina endwadde nga mwetaaga omusawo ayinza munnange okubeera nga ate akwanguyiza ensonga ku birwadde eby'enjawulo. Waali nnyo wano ku Uganda atalaaginze mulina era abantu bamuweereddeko obujulizi bungi nnyo ekintu ekizaamu amaanyi. Kati gwe nkubiraako ennamba zange emu esembyayo 73 ate endala esembyayo 15. Okay, tutandikire ku Nalukoola. Ndowooza Nalukoola ono kakati munnange Nalukoola tebimutambulidde bulungi yadde n'akamu. Tebimutambulidde bulungi yadde n'akamu. Abasajja bwe batyo kirabika beefunyiridde okulaba nga bateekawo obunkenke obw'amaanyi ennyo mu by-election y'e Kawempe wali mu kifo ekyavaamu omwagala w'abangi Mr. Update Segirinya. Kakati candidate wa NUP Nalukoola yakwatiddwa bubi nnyo nga yakanominatingibwa. Jjukira nti mu kusooka baasoose kukwata muyambako ku nsonga ezo, nomination papers ne bazibuzaawo. Naye kakati munnange Electoral Commission ennaku z'omwezi nga 26 n'ennaku z'omwezi nga 27 ze ennaku kwe bagenda okubeera nga banominatingirako ba candidates aba Kawempe North, era nga okulonda kugenda kubaawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu 2025. Kakati race eno oba abazze okubeera nga beesimbawo bano munnange basukka mu 10 kugamba abazze okubeera nga banominatingibwa, era kuno kuliko wa NRM, FDC, DP, NUP n'abalala bazze nga ba independent. Mu ntandikwa National Unity Platform candidate Council Elias Nalukoola Luyimbazi yasoose n'afunamu setback oluvannyuma lwa official agent we okubeera nti yabadde awambiddwa ng'ate yalina nomination papers zonna omuli ne payment receipts eza nomination fees. Kati kino kireetawo ate obunkenke oba oli abo bamuwambye basoose kulowooza nti oba kinaakola. Kakati
Nalukoola bw'atyo yabadde ategeka okubeera nga aprocesinga ate empapula endala eza nomination. Olwo agent we eyabadde akwatiddwa n'akomezebwawo, abasajja ne bamuta. Katuulu n'aproceedinga ku nomination center okubeera nga ate abeera nominated. Yaberekeddwako Secretary General wa NUP David Lewis Lubongoya. Kakati munnange nga ebyo byonna bimaze okubeera nga bibaawo, amaze okubeera nga nominatingibwa, ate olwo n'akwatibwa. Abasajja babadde bamulinze, muganda wange ne bamukwata. Yannyonnyodde be yannyonnyodde ku nsonga eyo. Abasajja baamukutte era yabadde atambula n'abawagizi be, ne bayuza essaati ye. Olwo munnange ne bamuteeka mu mmotoka eya drone nga bulijjo, ne bamuvuga ne bamutwala Kawempe Police Station. Olwo abawagizi be munnange batyo ne bagoberera nga bawoza kimu, free Nalukoola, mute Nalukoola, naye nga munnange bye bagamba balinga abafuuyira endiga omulere, nga balabika abasajja ababadde ababagalidde emigemerawala bwe batyo nga bamusindika busindisi mu mmotoka ya drone era ne bamutwala. Etwagala tugende ku kifo we twakkaanyiza okusisinkana abantu baffe waawo ewambogo ku kisaawe emabega w'omuzikiti. Mu kutambula okugendayo tugenze okutuuka nga emmotoka zaffe zisinga obungi, emmotoka za poliisi zazipaakinzeeko nga tetusobola kuvaayo nazo, nga kitegeeza nti tulina kutambula tunaakomawo oluvannyuma. Okutambula tugende ewambogo gye tubadde twagala okusanga bannaffe. Abasajja abambadde obukookolo obuddugavu, nga bambadde ebyambalo ebiddugavu nga bakutte emigemewalawala, nga batambulira mu mmotoka ez'ekika kya drone, nga bakambwe tebasalikako musale, nga balina emmundu ne waya ze bakubisa abantu batulumbaganye. Labayo kye bankoze, labayo kye bankoze, omukono guno bagunudde. Bwe mbadde ngezaako okubeetaasaako wakati mu kutukuba emiggo nze n'abalala bwe tubadde tutambula, ninnye boda abasajja abo mu ngeri ey'okweyisa obubi ennyo, obutasaasira, umutima omubi, bansise ku boda ne bampalabula ku kolansi. Abaye essaati yange yonna eno gye mulaba ey'ebbeeyi bwefuuse obulere. Oluvannyuma ne bansikawo, kale mulaba abasajja abo banafu, abasajja abasoba mu basatu ne batandika okunsika. Abamu eno ojeeke ze bulijjo mmanyi bansobola naye tebansobola, paka lwe banyingiza mu drone. Ne bannange nga Denisite bamulese mu drone abadde andetedde amazzi gano kuba mbadde mu kaseera kazibu era nakakati nkyali mu kaseera kazibu. Ate naye andetedde amazzi ne bamuyingiza ne bamukuba nnyo n'okusinga nze, nga bakunuukiriza ne bakuba n'abalala abali ewala. Oluvannyuma abasajja abo ne batutwala paka ku poliisi y'e Kawempe. Olwo abawagizi nga bagezaako kubeera nga bataasa omuntu waabwe, amasasi gaavuzeewo kawo ne gavugawo okwo, nga bagezaako kubeera nti bagumbulula abantu ababadde batasatekako musale nga bawoza twagala kanso waffe. Kakati ku nsonga eno eya Kawempe North nti eriyo abalala abeesimbye kati nga Luwemba Luswa Mohamed Ononga ye yali omuyambi wa Mohamed Segirinya era agenda kujja nga independent candidate. Omuyimbi Khalifa Aganaga naye agenda kujja ku kaadi ya FDC, ate Nambi Farida agenda kujjira ku kaadi ya NRM. Henry Kiyimba wano wa DP, Hanifa Karadi agenda kujja nga independent. Moses Nsereko ono naye munnange agenda kujja nga independent oluvannyuma lw'okubeera nti yammibwa kaadi eya NUP n'azirika. Kakati bino byonna muganda wange tubirabira ddala nti
tebigenda kukoma kubanga jjukira nti ne mu kalulu ka 2021 ebyo byaliwo ebyokuwamba okubeera nga basalako ekitebe kya Nuupu nga bwe kyabadde, ebyo byaliwo nga tugenda mu kalulu ka 2021 era ne batwala ebintu bingi nnyo ebiwererako ddala era nga ate ku mulundi guno bwe baatutte nga bagenda okubeera nga nkunnyonnyola omuli ne ssente ne documents ez'omugaso ennyo. Kale munnange already abatunuulizi bagamba nti amagye gamazidde okubeera nga asiiga ekifaananyi ekigenda okubeera mu kalulu ka 2026 era tekigenda kwawukana nnyo n'ekyo ekyaliwo mu 2021 era y'ensonga lwaki tubagamba bulijjo nti Museveni tasobola kubeera nga akkiriza okulangirira omuntu omulala yenna ataliiye kubeera nga bwe bibeera bulijjo era omusango waakiri baguwaabayo mu kkooti. Omusango baguwaaba mbu kati kkooti esalewo ekkirize bw'awangudde awo mbu bamulangirire. Bwe bibeera wano okulika mpozi bannayuganda nga bazuukuse ne bagamba nedda ekimala kikola kimala. Kakati Moses Nsereko ono omusajja owa Katemba nti yasoose kujja naye nga talina bisaanyizo kati ng'ekifaananyi kye baagala ng'aba Electoral Commission yabadde takirina era olw'abanyuma nga amaze okubeera ng'akifuna yajjidde ku wirubaaro ekintu ekyaleeseewo akajagalalo amawulire gonna bwe gatyo ne gabeera nga mutunuulidde nti alabika omusajja mu kwemaketinga mu ngeri eya loko nti omuntu kugamba ali loko mu kusiga ekifaananyi ekyo nti ye muntu w'abantu aba wansi ayinza okuba nga obukodyo bwo abumanyi bo abutegeera naye katulinde munnange bulinzi kulaba kiki ekiyinza okubeerawo. Kakati era ku nsonga y'emu nga tuli ku nsonga z'ekibiina ekya National Unity Platform ate tugendeko ko mu paalamenti eno nno munnange wabaddeyo amaloboozi agawanvuwa mu busungu era nga ababaka ba paalamenti baagala okufuna full report ejjudde ku kikwekweto ekyakolebwa UPDF ne poliisi wali ku headquarters eza Nuupu. Kakati era munnange paalamenti nga bwe nkutegeezezza nti ababaka ba paalamenti aba opposition babadde nga tebasalikako musale era nga baagala official report ku kikwekweto gye buvuddeko ekikoleddwa ku kitebe kya Nuupu wali mu Makerere Kavule. Honorable Katusabe Atkins ono nga ye MP eyasazeewo n'agamba nti ayagala ku lw'abalala bonna paalamenti etekewo embeera ereetera gavumenti okubeera nga etuwa full report n'ensonga eyaleetedde okulagira ebikwekweto ku kitebe kya Nuupu ewatali warrant, tewali official court order oba search warrant, bagamba nti ekyo kimenya mateeka era nga kirabika kirimu ebyobufuzi ewatali kubuusabuusa kwonna. Kati nga olutwala lwa paalamenti olwabadde olw'ebbugumu ennyo, Honorable Katusabe bw'atyo yayimiridde ku fula paalamenti n'alemerako n'agamba nti gavumenti erina okuba nga etuwa full version. Lwaki bayinvedinze? Lwaki basazeeko ekitebe kya Nuupu nti twagala full report ku kiki ddala ekyabaddewo ku kitebe kya Nuupu? Agamba nti UPDF yabadde terina court order, bali tebalina search warrant. Olwo ne bagenda ku kitebe kya Nuupu ne bamenya bumenya enzigi, ne bayingira mu offices zaabwe ne bawamba ebintu ekintu ekimunange ekirabibwa ddala nga obutagoberera mateeka. Bino byabaddewo misana tukunga abantu bonna balaba era abasirikale ba UPDF n'abapoliisi bwe batyo balabiddwa nga basazeeko ekitebe kya Nuupu nga banoonya bye banoonya. Naye abakulembeze ba Nuupu bo bagamba nti operation yabadde egendereddwamu
kuteekawo kutya eri ekibiina kya NUP nga twolekera akalulu oba okulonda kwa 2026. Kakati munnange obunkenke buno wabadde mu palamenti nga ababaka ba palamenti aba opposition bwe batyo banenya gavumenti okubeera nti yawadde abasirikale emmundu era ng'ekyo ezenga ekikola ti omulimu gwayo gwekola kati gavumenti kwe kuwa abasirikale emmundu bakijjanye abagivuganya bakijjanye abali ku ludda oluvuganya gavumenti olwa opposition era nga bagamba nti kitasobola kubeera nga bakikkiriza eggwanga okubeera nga lifugibwanga balitwalibwanga military state gavumenti eyaba mukwata mmundu ate era nga bwe kiri muganda wange ti eggwanga lifugibwa ku mudumu gwa mmundu. Kakati munnange ekyalabiseewo oba ekyalabiddwa ku kitebe kya NUP kyabadde tekikkirizibwa era nga bo bagamba babaka nti baagala answers. Kale gavumenti tenaba kubeerawo ko kyegamba ku nsonga eno, tenaba kubeerawo ko kyegamba ku nsonga eno. Sipiika wa Parliament bw'atyo yakakasiza n'agamba nti okuyinterveninga yagambye nti kale n'asuubiza nti wagenda kubeerawo formal address statement zigenda kukolebwa gavumenti bakakase lwaki ddala oba banyonyole lwaki basazeeko ekitebe kya NUP. Abalonzi b'eddembe ly'obuntu, human rights organizations, bino byonna babivumiridde ebya amagye okubeera nti gakoze ekikwekweto ekifaanaganako bwe kiti era nga bagamba nti ebikolwa ng'ebyo bitatana democracy oba demokrasiya bw'eggwanga wamu ne right to political association. Kati munnange eyo nga tuvuddeyo kati basazeeko ekitebe kya NUP nga bamaze okubeera nga bakisalako amawulire gagenze okuvayo nga gatulaga nti abasajja ng'oggyeko ekyekikwekweto nti kyo tekyabadde kikwekweto bukwekweto wabula bwabadde bunyazi bwennyini kwegamba nti baakoze kye bayita obwakkondo. Baakoze kye bayita obwakkondo kubanga okusinziira ku bukulembeze wali Makerere Kavule ku ofiisi ya NUP bo bagamba nti security forces bazze ne babba ebintu eby'omugaso ennyo omuli ne ssente omuli empapula ez'omugaso ennyo mu kikwekweto kye baakoze ku headquarters z'ekibiina wamu ne ssomero lya NUP wali e Kamwokya. Akati February nga 21 na 22 operation eyakondakitingiddwa police wamu n'amagye aga UPDF eno kwegamba bo baatukakasiza nti babadde banoonyereza ku ebyo ebikolebwa ku kitebe kya NUP oba mu kibiina kya NUP bye bagamba nti nno byefaanaanyiriza eby'amagye bakiraba kugamba ng'obuyeekera naye bino byonna ekibiina kya NUP kibisambajja oba kibyegaana nga bagamba nti bino bifumbekeddemu ebyobufuzi era nga bigendereddwamu kubeera nga binafuya ekibiina kya NUP 2026. Kakati munnange ebyo nga bikyali awo tunaba kubeera nga ate tugendayo kulaba biki bye babbye naye twakitegeddeko nti ate ekyomukisa omulungi tuwadde ba foot soldiers ku Monday 3 bano babadde bateereddwa okussa ne officials 2 ababadde bakyaliyo mu buduukulu obwa gye babatulugunyiza obwa CMI kati bano bonna babadde babatadde era nga okusinziira ku kyabaddewo twabalabye ba foot soldiers okuli Rashid Kinobe, Samuel Joseph Bongole, Sharif Kiyemba bano be bamu ku abo munnange ababadde baatwalibwa era nga bali eyo mu custody kubanga bagambye bo baatukakasiza tugamba nti kituufu abasajja mu Uganda wange bakutadde emoto kya Kyemba bo bagita owa theatre abasajja bakolako emikolo ejja buli kika bakukuba bakola buli kimu tukira nti eri bakuteeka mu kasenge nga temuli yadde ne kalaiti yadde n'akamu kati bwe bajja okuggulawo bakuyitolooza nti batutteko ku mulaiti ekikutwaza mu kitangaala ate kukuba nakubuuza kajujjejeji wa bibuuzo
nga bamaliriza bakuzaayo eri mu nzikiza gy'otamanyi, eri emmese, eri enkukunyi, eri buli kimu. Toyinza na kutegeera nti wano kati wentudde wafaana bwe wati. Kakati ate era mu kwongerezaako Alex Rovens Lwanyaga wamu ne Eddie Kayemba, bano bammemba aba NUP Electoral Management Committee, nabo bwe batu bateereddwa. Jjuke nti abakyala bwe basooka okuteebwa ababiri kubanga baawamba bana wali e Lungala, kati nabano abasajja abaasigalayo abakyala baatukakasa nti bo abasajja oba abaami bano Alex Rovens Lwanyaga ne Eddie Kayabula nti baakubwa nnyo naye eky'omukisa omulungi baabadde munnange bateereddwa. Kakati NUP yeegamba nti n'abalala bangi nnyo ku bawagizi bayi bakyaliyo mu Buduukulu, era nga ekyabakwasa ye pareedi eyakubwa ku mazaalibwa aga Bobi Wine. Bo ge bagamba nti ekifaananyi kye baalabira ddala ejje eri aba foot soldiers, era Kulayi gye yagamba nti tetugenda ekifaanana embaata ekyefaananyiza embala ibeera mbaata, tuno tubimanyi byaliwoko, tetugenda kulinda kati mu mbeera bwetyo. Kakati munnange bano baateereddwa, regimu yabatadde, era nga NUP yeegamba nti bwe bateekawo pressure regimu negifiiringa y'ensonga lwaki bakakibwa okubeera nga babata. Kati Secretary General David Lewis Rubongoya bw'atu yatutegeezezza n'atugamba nti ba security personnel baatutte ebintu ebiwererako ddala omuli ne ssente $44,230,500 mu cash ze baatutte, era ng'agamba nti baatutte ne electronic devices ze basanze mu bisenge eby'enjawulo mu offices ez'enjawulo ku headquarters ez'ekibiina kino ekya NUP, n'ebintu ebirala ne documents ez'amaanyi. Era yatutegeeza n'agamba nti bamenye enzigi olwo CCTV camera nazo ne bazicyankalanya ne bakutulakutula, olwo ne batwala ne stampu ez'ekibiina, era nga bino byonna munnange babadde bageza kukola nga basannyalaza emirimu gy'ekibiina kino. Bakakasiza ne bagamba bagenda kutekinga legal action, kitegeeza nti bagenda kubeera nti babitwala mu mateeka bawaabe. Tumuguye bw'atyo bwe yategeezezza. Kati mu ebyo bye baatutte, tuyinza okwebuuza nti baatutte biki, kati wabaayo biki eyo, tewabaayo bintu ng'abantu abamu bwe bagamba. Kati bwe twogerako electronic and IT equipment, baatutte laptops 15, computer desktop emu, CPU 10, hard drives 5, projectors 5, video cameras 5, DVDs 3, printer emu, boom microphone zino ziri 3, internet server emu, bluetooth speaker emu, camera lenses 5, flat screen television 2. Kati bwe tudda munnange ku documents bagamba nti baatutte Doreen passport eya Doreen Kaija ono NUP leadership school administrator, ne batwala textbooks okuva mu library ey'ekibiina 250 textbooks. Kati bw'olaba abantu abali organized bwe batu balina textbooks, balina buli kimu, nga eri ewaabwe tebalina, balina basajja bakuba pokopoko baani bandu mwenda baani ze hard drive zaabwe, bandu mwenda ba Frank Gashumba ze hard drive zaabwe kugamba babirina mu muntu ebyokwogera babiwaabuwi mugende mwogere muti. Kati bano abaana bali organized balina textbooks, balina buli kimu, computer ziri awo buli kimu. Omuntu kwegamba atamanyi mugaso gwa bintu ng'ebyo ojja musanga abikutabyekumako n'omuliro. Kati era million ziri 44 ze baatutte mu cash. Kati ate munnange bagamba nti party merchandise buliko membership cards 2,000, t-shirts 420 zino nga ziriko ekifaananyi kya Bobi Wine, obukofiira 75 ne umbrella 75. Kati olwo bagamba nti n'obukofiira obulala 270 buno bwabaddeko olwo nga bamaze dde obuteekako obubonero nga buli branded. Jaze ez'omupiira ziri sets 7 ze baatutte, emipiira 12,
era nga security agencies tebanaba kubeerako kyeboogera ku bino byonna naye nga omwogezi wa poliisi Kituuma Lusooke akimuvuddeko yatutegeeza nti okusalako ekitebe kya NOP ne batwala bye baatutte mbu bakikoze mu kunoonyereza era nga bagamba nti lino balirabanga essomero erisomesa eby'amagye oba gye batrainingira amagye. Kakati Uganda Police Force bwe batyo nga batugamba nti bye baatutte bo babirabanga ebizibiti bye bafunye ku kitebe kya NOP ne ssente ndowooza bizibiti era nti bigenda kukozesebwa nga evidence. Tusuubire endowooza olw'okuba nti nno bagenda teekayo omusango oba ekintu ekirala kyonna teri amanyi. Era munnange ku kitebe kya NOP abantu babadde bakutte ebipande olunaku lwa Mande nga bagamba nti Free Besigye Free Besigye kampeyini yabadde y'amaanyi era okusinziira ku kiriwo nti opposition abamu balabika bakutambulira wamu naddala ku side eya Free Besigye era n'okuvumirira obulumbaganyo bwakoleddwa ku kitebe kya NOP ne alabye ne gye buvuddeko nakutegeeza Ssemujju Nganda n'abalala abatali bawumbatuutu nnyo kubeera nti nno tebalaba kintu ekyo. Abawumbatuutu be bokka abatakiraba bagamba bwe bityo. Naye tetugenda kubeera nga tusukkawo nnyo wano ate tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo atukubulira ebiriwo ebyaliwo n'ebyo ebirijja akuume.